Olunaku lwanga 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 gugenda kuba mulundi gwa kubiri nga Dr. Kizza Besigye talabikira ku lukalala lw'abo abalina okulondebwa ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Oluvannyuma lw'emirundi ena egy'omudiringanwa ng'avuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga okuli okulonda kwa 2010, 2006, 2011 ne 2016, Besigye abadde ekirooto kya ntiisa nnyo eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni anti buli kulonda abadde ayita ku lugwanyu nga n'olumu abadde alopebwa mu mbuga z'amateeka ku bigambibwa nti obuwanguzi bwe abadde ng'akwakkula bukwakkule. Ono yali munywanyi wa Pulezidenti Museveni okumala emyaka, buli omu yalaba erirye mu 1999 oluvannyuma lw'obutakkaanya mu nsonga ez'enjawulo era emyaka kumpi 3 nga tebalimira ddala Kambugu. Engeri Besigye gye yakubangamu kakuyege we bangi yabalekanga bawuniikiridde era olw'ensonga eyo omukka ogubalagala gwali gwafuuka baana baliwo buli we yakubanga omutwe okukuyega. Ng'oggyeko okuyigganyizibwa nga ye omuntu, abawagizi be bangi bazze baggweera mu makomera olw'enno nga bamwegasseeko okwekalakaasa buli lwe wabangawo ensonga etatambudde bulungi mu ggwanga. Okwawukanako n'okulonda okuwedde buli omu lwe yali aggaliddwa awaka olw'ekirwadde kya COVID-19, kakuyege w'omulundi guno Besigye asangiddwa ali mu kkomera e Luzira oluvannyuma lw'okukwatibwa mu ggwanga erya Kenya ng'agenze okwetaba ku mukolo gwa munywanyi we Masa Karua ogw'okutongoza akatabo ke. Bino nno byatandika ng'ebyokusaaga kyokka kati omwaka gukulungudde mulamba nga Besigye ali mu nkomyo. Kati nga kakuyege ono agenda mu maaso oyinza okugamba nti wandibaawo eddibu olw'obutabaawo kwa Besigye. Okusinziira ku bategeera Besigye obulungi n'engeri gy'azazannyamu ebyobufuzi, obutabaawo bwe bwaleetawo eddibu ery'amaanyi mu byobufuzi naddala mu kaseera kano. Dr. Besigye buludoza tanka majegere kibanga abagenda mu lutalo nga mulina emmundu yammwe mmenye gye mwesiga tanka majegere. Kinajjukirwa nti mu 2016 Dr. Kizza Besigye yalangirira nga bwe yali tagenda kuddamu kwesimbawo ng'amaanyi ayagala kugazza mu kutumbula bannabyabufuzi ab'omuggundu ekyennaku bwe kyangalangirira kino abadde akyalwana okulaba butya bw'ayinza okukikwatamu. Kati mu kaseera kano ng'ali mu kkomera buli omu yeebuuza kye yandibadde ne kye yandikoze nga teyeesimbyewo. Election cycle zino bbiri zitukoze bubi nga Dr. Besigye tali active. Kubanga twali yagaddeko Dr. Besigye okubeera active mu politics wa Uganda nga si candidate naye nga ali active. Naye his style of politics very inclusive era atusinza experience and also mobilizing is quite very good. Bw'osinziira ku bibadde bigenda mu maaso mu bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti, Besigye yalinga musaale ennyo mu kulwanirira obwegassi. Kiteeberezebwa nti singa tabadde mu kkomera olugendo lwe luno singa lulina we lutuuse. Dr. Besigye nga si candidate abadde agenda kugatta forces of change to the extent ntulina we twali tutuuse ne bannaffe aba NUP era nga mulaba tubeera ku kitebe kya NUP ne tukolera ebyobufuzi n'aba NUP ne bajja e Katonga. Enjogera egamba nti wakula ennume tewakuleemu bannabyabufuzi abaliwo mu kaseera kano oyinza okulowooza nti ebya Besigye bye yatandika bibalemye okutwala mu maaso kyokka kino bamutegeera bakkiriziganya nakyo nti Besigye kyasobola bangi abatakisobola. Besigye is a talented man, very eloquent speaker, very knowledgeable, experienced, but he's also a fighter. If you want Besigye on the street, he will put his degrees and his knowledge aside and then he will be on the street. So there is no any other Besigye in Uganda, that you must know. Bagamba nti mu kaseera kano nga Besigye taliiwo ng'aboludda oluvuganya bali mu kavuyo keereere. Enjawukana n'okweyogerera amafuukuule mu bibiina ebivuganya by'emu ku bintu Besigye bye yali avumirira mu kakuyege we. Abamutegeera obulungi bagamba singa waali bonna bandibadde kimu newankubadde bawukana mu bibiina. Ekikugamba nti ono aleese ono n'ono aleese ku buli kifo ate ne mutandika kubagana ono alumba oli kati biyamba mu lutalo. Era ekyo nkugambye kitwala okuva ku ntobo y'omutima gwange kisuza Dr. Kizza Besigye ng'akulungutana. Our sisters and brothers mu NUP nga balumangana about how the party is being run. If Kyagulanyi, Honorable Kyagulanyi, the principal of NUP, yali asobola omwebuuzaako yandibadde singa alina access all the time, osanga yandibadde ng'era abakwata n'abagamba bannaye let's move together.
kati nga bannabyabufuzi abavuganya gavumenti basubwa okubawo kwa Besigye kisiga ekifaananyi oba nga ddala bannabyabufuzi bano bakyasobola okugenda mu maaso n'emiramwa naddala egyo egy'okusiguukulula gavumenti eri mu buyinza. Tugezezzaako ffe era n'enkiiko zibaddewo naye wait teyenkana. Mwenyooma. Si kwenyooma. Tukkiriza nti Dr. Besigye ayina kyatusinga. Besigye we yagendera mu kkomera kinajjukirwa nti yali kyajja atandika ekibiina kye ekya PFF nga mu kaseera kano Lord Mayor yakikulira. Kyokka Lukwago agamba nti obutabawo kwa Besigye ng'omuntu kimuwadde okusoomooza okw'amaanyi ku buti ekibiina kino bw'alina okukiddukanyaamu era wuwa we kyandibadde singa Besigye waali. Manyi Katonga eyo concentration ya brains. Siga nti sizisobola. Naye ng'olina bali bawafula ogutu basala Musumba. Bano babiriko, bano bamuzeyi bakandona, bano ba Honorable Semuju, bano ba MP bakamala baadi bonna. Bangi bali wali. Eno ina bayingulidi tulano, oli bano. Okusinziira ku biwulirwa n'ebirabwako kisiga ekifaananyi nti obutabaawo bwa Besigye mu byobufuzi by'eggwanga banne bavuganya gavumenti balina olugendo olunene okwetereeza ng'enjogera y'ennaku zino okusobola okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.